Ekiri ewa King Saha kitokotanga Ssekisaanikire ne Tamale Mirundi Junior Kataakuba Chosen Becky Dictator Miri tebinnaba kuggwa munnange yali asinga omukyalo obulungi nga tebasobola kubeera bonna akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo k'ebiseera ekituufu kizuuse yali yeetulire South Africa era nga ne ex-we omwami Honorable Mathias Walukagga yeeyamye okumuyamba byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell limesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi oba mukwano nga gwegobye ku by'okugenda bweru nga bakulya buli ssente z'omukubireko enamba y'essimu era wati wamma agenda kuba akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma abajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko toddeeyo n'osinda omugongo amagulu omutwe kamunguluze bakubireko munange esigenda kuyisa era nga nkutandise n'omwana waffe gwe twasookerako okuzaala omukulu Junior era nga mutabani w'omuyimbi Catherine Kusasira ono nno ayina ka message akalungi akaseeneekerevu akawoomerera kaweereza maama we bannange abazadde mulina okufuuka bakibwetera eri abaana bammwe funa akadde k'omwana wo leka kwefuula busy 24 hours funayo akadde k'omwana wo katusobola owulire bannange omwana wuuno mulenzi naye maama yategeera maama we byansusso. Mom, yet again I want to congratulate you on reaching this milestone. I'd like to thank everybody who has played a part in this organizing. I really cherish you all. Thank you for loving my mom. Thank you for loving her for who she is. And many thanks to everybody who is really attending this concert. I want to appreciate you all because you've shown my mother love and you've shown her that she has people that she can count on for love. Love you all and a blessed concert. Bw'atyo Junior mutabani w'omuyimbi Catherine Kusasira waweereza maama we akameseji akaseeneekerevu akawoomu jjukira muwala we ye yasooka n'omulenzi naye amuweereza omukyala yazaala abaana abalungi bannange. Naye kyendabye yakeera okuzaala kale bwe tweyongerayo ewa Pastor Jengo ono nno nga mutabani w'omugenzi Pastor Yiga Augustine ono nno munnange girlfriend waffe oli kuba yamutwanjulira ng'olunaku olwaleero ate enkeera ne bamukwatira ew'omusajja omulala ne basooka ne baawukanamu awo ndowooza yakumalanga myezi 3 ku 4 naye munnange bamaala ne baddiŋŋana era ng'olunaku olwaleero azadde baby boy nga olaba abantu baatema omugamba omuwala mwenzi yamuswaziza simanya amugyeko ekitiibwa ky'obwa Pastor Baddia ziri ziba nsonga za mutima era bamaala ne baddiŋŋana bazadde n'okuzaala baby boy nga w'omulaba awo nga baatema kigambo omukazi akuswaziza taasoboke biki Pastor naye nno munnange naye neyeekwankula so kumba omukyala yali akyamwagala era nga nkuvuze butereevu paka wa mukyala Jennifer Fulufiga Nakangube ennaku zino ayina emisango gy'alimu egy'omwami omukadde erinnya ndyerabidde bannange munansonyiwa ate olowooza abaleeta abadde teyeeyodde ne muwala w'omusajja nekyako omukyala ono ayina amaanyi kuba ageewulira kimu bibiri awooza nja kukuba n'ebisajja mugende mukola gwe nowono ate nja kiri nnyo mugende nowono nja kusamba nze nja kukuba nze nja kukuba amuvi muleke obwedde nkwata ebifaananyi yaki yes nja kukuba Fulufiga bw'atyo munnange ayongedde okalubya omutima naye kyako omukyalo ono ayina nnyo amaanyi kubanga ye kebabeere basajja kebabeere bakazi bali abalina enfuba abagamba kigambo ekyo nja kukuba gwe nja kuyisaamu empi nja kukola kyaka amaanyi wamma ageewulira si omukazi abadde amulumbya amusapula empi naye nga bwe tweyongerayo ewa Sauda Madada munnange ebimu ebiva ku konsati ya King Saha tebisanyusaamu n'akamu. Sauda Madada avuddeyo n'alangira abantu abamu si bonna ab'ekibiina kya Nuupu abaaganya
okugula zitebo kyokka nga ate baagala kutuula mu z'obwereere balinze principal ajje bayingirirewo mu bwereere. Mulina maaso wano ng'abalangira bitya era n'abaguze zitebo abasomye amanya tewali bya bwereere wano. Ababaka tebaguze wano tebo. Omubaka yenna anajja mu sayidi ya VIP wano mu King Saha eri. Era tojja ng'ogoberera eggaali ya pulezidenti nga tolinawo wano mmeeza ababaka mwagaanyo sigula. Temwaguze tebo ate nga twazibawa. Temwaziguze temwewagidde Kingi kati mugenda kujja kwennyeko. Mumanya okujja wano ne muyingira mwena ne muyiika. Pulezidenti onoonsonyiwa. Omanyi lwaki ndadde n'abantu bangi kubanga nze manyi akavuyo k'abakulembeze ke balabye nti Kingi mulaga mumwaga temwaguze tebo. Nze mbibagambye abaguze tebo ababaka tubamanyi temuwera na 5 temuwera na 3 mulinga ababaka 2 we muti. Katabazi yaguze tebo kuliko Basuzani kuliko naliko Namugga tebo yabo bakatabazi ajikawa Sauda Madada naye munanga bwatyo avudde mu mbeera n'alangira abantu abamu si bonna abanoopu abaaganya okugula zitebo era asomye abantu nga tebawera n'abantu 3 abaguze tebo ku show yonna kyokka agambye mbu balina empisa embi bagenda kugira nga principal azze nabo balyoke beereete mbu batuule mu ntebe ez'obwereere naye agambye abataddeko 2 bannaye temugenda kubikolayo ebyo. Munange bwetweyongerayo n'omukyalo oyo mukyala w'embalala ayongedde okulumya Abannayuganda kootadde n'ab'e Masaka oyo nno gw'olaba omutima gwakalubidde ddala era ng'ayonsa za sayidi 2 ebbeere erimu liri mu kuyonsa mwana ebbeere eryokubiri liri mu kuyonsa kabuzi ako nga wookalaba kyokka ate ye alaga ali comfortable nakyo ekintu kyali fine mu ate munange si gwe gusoose muzeegwe kuva dda mbu maama waka akabuzi munange yali yakakazaala bwe kati bwe papa akabuzi ne kafiirawo n'agamba ate kanaafiirawo nenjala nga nange olwedde ndi mu kuyonsa omwana ebbeere erimu lya mwana ebbeere erimu lya mbuzi oba kati agawula atya ataawo weewale obuzibu ekivaawo ng'abaana balwala nga muwoza ate abaana munange alwadde ebirwadde sibitegeera so kumbi wali omuyonsa n'embuzi bannange bwe tuli kale bwe tweyongerayo ku nsonga za kamiseera munange ex we omwami Honorable Mathias Warukagga jjukira yamuzaalamu omwana we omukulu kati akulidde ddala ndowooza alinga myaka nga 11 awo gy'awezeza munange avuddeyo ye yeeyamye okumuyamba kubanga maama wa mwana we amuyinamu omwana naye era nga mu kiseera kye kimu nenna mu kasajja ne muyina mu maaso wano ng'abotodde ebyama byonna ebya kemiseera ng'ate wabadde yeetundira e South Africa era ngenda kubanga naye mubatuusaako ali tusobole okweyongerayo n'agaalero munange abadde yeetunda kuba ebyasooka yavaayo n'atulimba ye kennyini abona nakubira Mary Bata ennaku ezo mbadde mulwadde ng'omusujja gubula okunfiirako kati ejjo nga bankubira akasimu kemiseera twagala otunyumize emboozi yonna nga bweri tobuukabuuka mu mboozi tubulire n'emboozi y'okulya amalobba ga ssente yes obadde okola gijo lwaki ebyo tobitunyumiza so the story eri bweti kemiseera bituufu yagenda n'omusajja oyo omusajja gwe yabba ku Mary Bata mwena mubimanyi nga batuuka e South Africa omusajja kituufu ng'atwala passport ye nga kemiseera yafuna ekiguruupu ky'abawala n'abasajja beyeegattamu e South Africa mbu ne batandika okukola ogw'ensimbi mu bufunze bagiyita neekolera jange kati mbu babadde bakolanga bwe bati nange eno emboozi gye mbanyumiza njijja South Africa babadde ne guruupu nga bwe bafuna omuntu nga bafuna bakirayanti nga bomanyi abantu nga beeryamu mbu nga babafunira abantu kati babafunira we bamala okwebaka nabo mbu nga omuntu oyo amuleeta eri banne ne bamubba like byenyumya does it make sense mwababiwulira babaddenga mu guruupu nga bafuna omusajja nti ono ne bamufunira omusajja nga guruupu erimu abakazi n'abasajja ng'ono we bamufunira kemiseera omusajja kati nga bw'amala okubeera n'omusajja n'amusasula then n'amugamba nzizaayo kuba obukwakulizo bwabwe kubaddengako bazzaayo kati aba amuzaayo nga ekikoosi kye kimusalako kimukuba kimubbako buli kimu nga babba ng'abasajja mweyengeri
kati kemisera lwaki betuwa bitunyumiriza ne tufuna we tugenda okutaasiza mama Jayden ebyo lwaki tewabitugambye. Kemisera ebyama wamma byo byeyongedde okuvaayo. Jjukira mu ntandikwa yatulimba kubanga ye yagamba nti omusajja bba w'Emiribata bwe baatuuka e South Africa n'amugamba bafune abasajja abagagga abakadde batandike babakuule kale Kemisera abeere ng'eyeetunda. Kati ye Namukasa Jane muno mwatatuulira avuddeyo n'agamba nti Kemisera abadde ayina ekiguluupu ky'abakyala kye beetundiramu kale era munnange ndowooza yawulidde abikooye n'agamba waayo sijja bisobola kanveeyo neekubira enduulu oba abali tebakyamusasula omanyi nayo mbu bukale oba biri mu kyansi kankiyite bwe ntyo olw'olumu basobola okukusasula olw'olumu bayinza obutakusasula naye nga byebyo sigenda biyingiramu nnyo baddiya naye nga bwe tweyongerayo ewa ex wa Gyostede Prima Kadashi munnange yenna anyirira nga kinya ekigudde matanga w'omulaba omunange yavuddeyo n'agamba mbu essaawa zino Gyostede buli wamulaba awulira amwegwaniza naye ng'ate ye yakooyera ddala takyetaaga kuddayo asigaze hinduwe ne ngamba ye kati ate gwe lwaki omwogeddeko ekitegeeza naawe okyayinamu akatima akamwagala sigenda kuyisa era nga nkuvuze butereevu paka wa munnamasaka munnange Ridi Pazo munnalakayi munnange ebyokuyimba yabivuddemu ate kati yayingidde busawo bannange naye anvuga sipiidi eno omusanga mbwakanaabe ayoza mmotoka eno omusanga alunda nte ate kati yagenze busawo lwakuba mama obusawo abukolera mu ttale eyo mu nsiko gy'abukolera wuuyo munnange alina mwana muwala ye baakolako ndowooza basajja banne taabakoleko lwakuba mama eddwaliro gye liri nalyo litirisiza ddala kale munnange olwono yavuddeyo ne yeewaana n'agamba nti omwaka gwa 2024 yeyasinga okuba oluyimba olwatambula amawanga gonna ne bannange ne mugamba ne mwana gwe munnamasaka kinyo lwaki otuvuga sipiidi bw'otyo naye nga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga za Chosen Becky ne Dictator Miri tebinnaba kuggwa era nga maaso awo nina Sister Junior wamma nga talina kalungi konna kayogerera Chosen Becky atuuse n'okumulangira obubi ng'omusajja mulungi nnyo alinga nswaso ya ku mazzi bwe baali tebeesaana ne Chosen Becky naye Chosen Becky alina vidiyo gy'akoze agitadde ku Facebook page ye n'ateekako ka caption akagamba nti ekitegeeza abakazi bagumira bingi nange kangume essaawa zonna ayinza okuddayo ew'omusajja kati kino kirekawo baali balina kukyawadda weebaze Katonda nti you have been in that marriage ng'omusajja takusaana. That boy Dictator Male deserves better. Omwana mulungi nnyo nze era singa nalina mukazi nandibadde namubba. If I was a woman I would have stole that man a long time ago. Chosen Becky tuleke wabula Chosen tuleke Becky twesonyiwe kakono wali talina mukazi yiga Sharifu wali Barista Timali Dubai talina mukazi. Why don't you try those? Lwaki to trying up Godfather wali Chosen Becky trying ku Godfather Krageti Godfather ino mukazi Chosen Becky try Godfather. You can even try on a basete z'abakadama ekyeyogwe kyalema ofisi ye ni mu lubuto lwe this idiot Calvin Kayanja umutwe gumulyanga box erimu enkali
try Calvin Kayanja uneche kyalema kabata wali. I think some abakazi abamu you have exaggerated your importance, and that's a problem. Abakazi abamu you have over exaggerated your beauty, your importance. Mukwano temuli balungi. It is just by luck nti abasajja bemuyina mubayina no bayina. Omusajja ajja kusanga amusaana. Gwani gwe batakyawa. If people have divorced princess, but queen baba divorces, chosen Becky, who are you, mukwano? Achanwa juisi wo munanas. We magazange mbwesudde ekyo magwani. Okukyayibwa kya butonde kya bulijjo. People hate each other. And life moves on. There's no big deal. Mbubakucha neba kingi baba chawa. Prince Charles had a divorce. If me junior banchawa kubulungi bwendiko. Look at me. How beautiful I am. No mwana akira kwejeraga junior. I don't love you anymore. And it's normal you kiss that person goodbye. Daba bwenirira. Look at me. Nze junior kotegera nti Katonda yantonda tannakowa. Look at me. Sister Junior ye munage bwatyo talina kalungi konna kayogerera Chosen Becky. Oyinza olowooza nti Chosen Becky mubi? Banage tamale mirundi Julia fetuleke munange omukyala mulungi era bali beesaana. Kubanga singa bali tebeesaana tebali tusena kuseezaala abaana. Nigwe omukyala enkuba gy'omukubamu oyino wenna olaga nti mubi biki. Banage Sister Junior. Tuleke muwamma era nga takumyoko munange amaze n'atabukira ba TikTok munange era muyina maaso awo nga abamenya amanya abeetega omwana wa Dr. Jose Chameleone ono Abba Makasa agabye munange mukikomye temuddamu kwetega mwana mukubanga mmwe temuli kilasi oli kilasi ndala nnyo bingi ebigambo byayogedde nze byesitagenda kwogera wabula ngenda kubanga mbateerako akatambi maaso awo era ambasibwire wano basuiti kati twesangiye encha ebukalango mwe mwina abagenda okujja okutendereza omukama okumwebaza tuza gitujja okwesanga ate gye tunaava muzunza mpanama ku app eno kakati wini wa mami Abba Makasa akutwalewa mwebye ebisambi bikuli empopogoma za walumbe ewali oli yalinga mala queen Abba Makasa yali avana kwebaka nenga anirira n'okusinga wini wa mami n'aliyana combined banne muli bubi banange omuntu ali mu America muwe ekitiibwa respect people who are in the States. Abba Makasa yali anyirira ngonzo gambe simo gyakozesa ndala nenga aliyana ddala toyina luzungu lwomani kyali kikoza kweyo live. Bili ebintu byaba plan the kids. Abba Makasa wabazze ku internet leka faba ba plan the kids tubeereko. Neka kati aliyana Sebunya nerinnya lyo liwulire Sebunya okola ki ku live z'abaana ba America abali ya McDonald's. Wini wa mami o China gas wa Starbucks mu nyumba. Wini okyali amuwogo w'ebinzaali weetega omwana ali mu States kwolwo oluzungu lwo olwa pifiri wini wa mami yagala ffe yagala Godfather Calvin Kayanja waali kaba zerevo zammwe nekati wini wa mami ku nkovu ezikuli ku bisambi Abba Makasa akwa gomanya abaana ba Abba Makasa abawala be balaba mu States. Abawala bali mu States balungi. Some of those girls are even coming from the Caribbean. Nera nabalaba nga omwana abandi mumweteze. Kati Abba Makasa mumusiige enzikuza
Wini wa mami tuza akenzi kuyo wansi. Mukwano tuza akempa nama yo wansi wini wa mami. Yigasalifu wali. Buli aba makasi wajja kula yivu. Yemwe. Bwataba wini abaliana. Why don't you rest? Nemubero oko Ariana yaliko nga nobyokogera nga tabiwulira bali ba planned kids baba makasi wini Ariana ne byali yayogera aba makasi wali tobiwulira linda live za kabada ngati azizo musawo w'ekinnansi eyo gye musana Mbwini wa mami yaze boyfriend. Oli atunanga kalori ye boyfriend we. Toka akali akavubuka kezenyazinya mazina katunanga kalori. Ye boyfriend we. Aba wala mwine nako. Kati wini wa mami mbasajja bonera wala bayaka akavubuka. Katulaka ngembwe jemu olubuto. Muli omwino obuvubuka tebutegirikika bwezinyazinya bulinga busiyazi busibye enviri bulinga bakazi kati in all men wini wa mami wakera kubacha nolaba yoyo oye musajja ali yagwe bagatidde mu supermarket ama muswaza ali yagwe bagatidde mu laboratory ekiwato kiri ku bwalo mboye security dani mukwano mboye security dani mi oyo tulanga na wolofu gomanyi definition ya cute kati abavuka abo bansinga okunyirira mukwano ntunulira ontya oye nyini wini wa mami yali ankwana. There is a time wini wa mami we yali ankwana ne mugamba no. Wini wa mami wali tonkwana wama. Vayo negan. Vayo wini wa mami if you are not interested in me. Nyompereza ne transport mbunzije uonkola. Wini wa mami topeleza nko transport owe 15 nkusange emaki ndi kalenda. Kuloje zili awe mabega wa papazi. Nedda mwaba tuogeze ebyama. Bade sagara kubyogera. Tapanga ko transport musange emabega galoji za papazi emaki. Twa nemmolia. 15 nenzirya